Juliana Mogris agenda kubera muzanyo olwaleero. Kasinema katolekedde bakayise grid. Tulekedde ekitundu kisooka ekyako. Nga bagamba Almaty Kazakhstan gye tutandikidde ku mulundi guno. Waliwo agenda maaso nogezaako kuba ku byagattagatta. Kyava akwate ku bunagulawo olugi. Emabega waliyo omukazi kyava amusimba peeka emmyufu. Nakyala yeesaze bino eby'abasiraamu. N'akwate kuba agezeko okuyingira eggaali. Wekanye. Gambye kwanjula kwa sinema yakayise grid. Njagala okawo obudde bwako. Lujjo osobola okanyonyoka. Motoka yasimbula. Nekwate kuba ogezaako okweyongerayo. Mukasi akotwadde ebbali. Nakyalo byakuze byonna. Tebinaba kumanyi kunenga tikyebika zibadde kebiko. Nga bagamba Bernard Hill agenda kubeera muzanyo w'olwaliro. Mukasi ako yasembera. Bamuyita maama. Twolekedde London ekibuga ekikulu ekya Bungereza eno airport eyitibwa Heathrow. Kyava gyeyo peke n'agisimba. Bano abakola ku checking. Wabula yasooka n'atula ne yeerakira n'okweraliikirira. Kayeno buli obucupa bwe bamusimbye. Baabuleesinga lipstick. Yatunula. Lodi bw'amala okukebera ensawo n'agimuddiza. Peter Marrick naye agenda kubeera muzanyo olwaleero. Kale alina gwe yabisimba bano ba cab driver. Lodi alina n'amalaasi. Kali baakuza ate Ruda. Nga bagamba era tukyali mu Bungereza. Ku Hilton Grove. Hotel eyitibwa Hilton Grove. Waliwo kabaka yakwate ku bunajjasooka akima butipooti buno. Eno hotelu y'amaanyi mu Bungereza. Naddala mu kibuga ekikulu ekiyitibwa London. Kabaka alina bye yeetisseeyo butipooti n'akwate kuba afulume ebweru. Njagala wekkaanye. Yayitawo. Kyava ajja ng'ayanguyirirako. Buno butipooti abubbi eno. Kati mu kaseera kano nga bagamba nti ku first floor wagenda kubeerawo conference y'abajju ng'ogasseko n'abasiraamu. Era ku Hilton Grove Hotel. Kati kabaka yajja asembera. Amaze okubbayo bwabbi eyo. N'atuukawo n'abusimbolira asa gwe twalengeddeko mu kimotoka. Bakwate kuba okuyingira munda. Kujja nga basembera. Kabaka ye yasigala wano ebweru. Kyabika yeetaaga musimbi gwe. Yamaze okukola omulimu ogwetaagisibwa okukolebwa. Nga bagamba Ken Prideman yali ku byateero. Wabula Mikhailo Solomon yali dakita ow'okuttiko wa kano. Gambye buli obutundu busatu. Olwaleero tutukutte n'akasooka yakayise grid ketuliko. Kabaka bw'atuukira ebbali kyavaako okona. Anti weebala ow'Oluganda. Buli kimu kyonna kigezezaako okuyita mitendera. Kayino no waliyo bakabaka basatu. Obwedda bo balindidde bikozesebwa wayitopakuka. Babalya kwe kuli engeri y'amaloboozi. Bana ani alina ekisumuluzo? Anti gwe. Katonda ekisumuluzo yakyerabidde. N'akwate kuba agenda asooka akima ekisumuluzo wansi. Bano bawulira tubeetaaga muntu yenna agezaako basisikana ku kiki bakola. Amigo, we need a key, a 3B. Tujja kwetaaga ekisumuluzo ku 3B. Ekisumuluzo ekibuze osasula $10. Buli kyava akwata mu ssaawa asasula ekisumuluzo. Kasita obanga obusiiza ekisumuluzo wano osasula $10. Kalwasita bw'amala otuusa emmaali ye n'akwate kuba yeeyongereyo. Oli abadde abanja ssente ze omuto eyabbye buketo. Oli amugamba kakkana bagenda kuleetera ssente gwe bamugumu. Bano kwe kutandika okubako bye bapanga. Kagendo baleka balina kye bakola naye nga kyebika kya bulabi. Kwe kusooka n'ateekako eyandibadde nga trigger switch. Noli n'akwate ku butipooti buli bubiri kubanga ne bukkaani bwe baleese bwa lipstick buli bubiri. Ono kyava akwata ekkuba ateekeko gas mask. Niye yamulema okussako kyava agiteeka pembeni. Ye malira budde. Babukwata na bwegendereza wabula lwaki. Kyava asooka akabikola. Najja akabikulireko ddala kungulu. Bwekati bwekafa okumanyanga akatya akakano kankana. Kyokka talina okumaliriza kaddiru. Kyava akateeka munda mu kakaani. Buno bukaani obwaleeteddwa okuva mu Hotel Grove. Nono n'agata. Kati onanywa segereti. Laba akali obwekavwako. Bwekakona wano. Mwavaamu gaasi ono yafiirawo. Tebaagala batandike. Laba tabu. Oli gaasi wa bulabi. Atira within a second. Kasita osika omukano otwala munda. Bano bagezaako tandika. Onogera okuza amaaso. Katonda watu. Yamanya tabu yennyini. Laba abantu abakukumuka bali mu hotel. Buli wonna kyabami mukazi watu. Ayina omwana ayagala kuyingira elevator. Wabula omwana alemeddwa okuyingira munda. Akatwiki kava kamutaasha. Omukazi teyasoma tukayakomaawo. Ono yakanyuka omutwe bweru.
kakaino ku bantu bona abadde mu hotero omutwe yekango gasheko n'omuvubuka aleshe bukani be basimattushe uli gashi wa bulabi mukasha tuli mu Bungereza kibuga kyabwe kitwa London waliwo kabaka yaguka tumaze okusetingira wano sebo tugenda okusiizira waliwo asembedde road okay kirowoozo kyabadde kyani gono kyabadde kyange okusetinga wano munda gye balaga ono ayitibwa Drake Jenkins director wa counterterrorism mu branch ya MI5 mwataddewo ka pool table kono leda sebo basebera ate oyinza okwekanyiza wano basindiseyo abasajja ba hazmat team Rebecca yatandika okutambuza amaaso bamuyise Drake Jenkins akola mu MI5 wabula ye director w'ekitongole kya counterterrorism kwegamba branch oba department mu MI5 eya counterterrorism Drake Jenkins yagikulembera yasooka n'atunula kyekirira MI6 bantu nkuyanja abafiiridde wano bajja bagezako tambuza amaaso bwebekkaanya basindiseyo kwegamba abasawo bano abambadde hazmat team basooke bakola analysis kikafu oba tewaliyo kemiko ndala bajja yabadde ensobi ntono nnyo kamala onagenda okuza amaaso okwekkaanya bw'ati oyo omumanyi nti nedda ssebo ye simumanyi waliwo kaani endala ekyaliwo gwe sooka okwatireko awutovu awo gwe kikyolengedde ono yagamba nti kibikono kibisi kyekyo kino kyekiroto kyaffe ekyetiisa kwegamba kyetukyasiza osisiikana ono ayitibwa Hard Bainton kwegamba CEO wa company eyitibwa HB ekola mu energy masanyalaze mafuta n'ebisigadde byonna ayitibwa Haddison wabula bamusako ne bamuyita Hard Chief Executive Officer wa company eyitibwa HB edininga bintu bya energy kyava akwata ekkubo ono yandibadde nga mukazi w'emaka kasooka ne kajjako bino nebiri ne kabijjako kyogamba nkoye ku TV nedda sisobola kukoba sijja kulimba biri bibadde bindistractinga budistractings nebagenda maaso n'okukola omukwano kakali n'essimu yavuga mu kaseera ako nakya yali emwetaagisa ono ayitibwa Marlene Jackson director wa counterterrorism mu National Security Council National Security Council yegatta kumpi ebitongole byonna ebisinga ebyabambega mu America FBI CIA NASA DEO n'ebisigadde byonna kali mu kaseera kano bali bagezaako okunyonyola ku kemiko eyassa abantu mu Bungereza eyitibwa sarin banayi tugezeeko okwetegekera ku mbeera eno ereme tusiikana banayi kye tuba tugezaako okukola twadde eruda waliwo kabaka yono nga bagamba tuba twolekedde Queens muzanyo guwedde 12 years to play one game and you say myaka 12 okuzanya omuzanyo kyokka agamba nti baseball siro katonda watu abadde yekanya ka basketball ate ono yebasenga ne half time tinabakugwawo ye mutabani waabwe ndoza ka second beer ke kamusekudde why muzanyo guwedde anti badukes bawangudde katonda watu mirundi emeka lolaba omuzanyo ogwo anti buli lunaku kwega buli lwengula abanga alaba obupya kiringa lwenkusikana mu kirabiro ng'oli bwereere mbakulaba ngambanga akulaba obupya abaali awo essimu yavuga kyava jagikwata ono ayitibwa Max Canary special agent in charge of FBI New York City yakwasaganya ebya JTF Joint Terrorism Task Force yagikulembera FBI Kreba National Security Council bamukubide simba mwetaaga kwekye kiguddewo unagamba nti bateresi bagezezaako okulumba Bungereza katonda watu bamukubide simba mwetaaga bantegekedde ennyonyegero okutwala mu Shield District mu kaseera kano onobeera bulungi yamugamba nti buli kaseera gubanga omulundi ogusooka njagezaako kigumira tewali kyakikolera bagambye ayitibwa Max Canary kati n'otwadde mu Bungereza ku kitongole kya MI6 kino kyekikulu muna intelligence yo gye watuwadde yabadde accurate kwegamba enoni gye yakuweereza mukoze omulimu omusufu sijja balimba naye okimanyi nti abantu 96 be bafudde unayitibwa Emily Tathiru Chief of Counterterrorism Operations mu MI6 nakyalo ayitibwa Emily Tathiru
conference of Jewish and Muslim educators. agamba tibadde bagalagezako kusekula conference y'abajewish ng'ogasseko n'abasiraamu Joining. ebadde egenda okubeera ku Hamilton Hotel. I suppose. Where's Menon? waliwo eyaleese intelligence ayitibwa Menoni He would do better. kwegamba chemical bagenzi ogyekanya ng'eyitibwa sarin Agent in the region. If he goes back in now, we could. ayina okukwata ekuba agezeeko okudayo mu Kazakhstan kuba tetuyinza mudda musindikayo. He has a wife and child. ayina omukazi n'omwana. This isn't the first. Emily guno sigwa omulundi ogusoose okugezaako okulabula okubanga ogezaako okufuna emotions eri abantu betusindika mu field. And whether there's more of it, no matter the personal cost. mukwate kuba ogezeeko omusindika agende yekkaanya oba wakyaliyo sarin omulala gwe tofa ku kiki bakigenda kukolebwa. ono yayitibwa Menone, bamuyita Menon Kaslov, covert intelligence operative wa MI6 bamusindika mu field. Enough. Should have taken more chances. yatandika okugezaako okunyonyola. Dmitry Hall. musaatu yakwata kuba okuva mu Russia And who are najja eruda and who sold it? Is this London's cell terminated or anti baagala gezaako kumanya ani yabaguza sarin abo abasajja agenda? era baagala kumanya eno ye sero yokka ebadde mu Bungereza eri terminated eweddewo sero y'abaterroristi. Woman, Emily. oli mukazi musufu Emily. kati Emily abadde tayagala kuddamu kusindika Menoni mu Kazakhstan kubanga Menoni gye yajja information ekwatagana ku chemical eyitibwa sarin. Happy here. yambuza wano musisikanawo mutya kono wasanyusi wabi. He's playing rugby. mutabani wange yatandise okuzanya ragibe. Some kid. mukazi wange yatandise ddogezaako okukola emikwano. yamutunwe wabula yeeraliikidde okuddamu omusindika mu Kazakhstan. You don't have to promise me anything. tulina kyolina gezaako okunsuubiza munnange Emily. I would go back in anyway. era nabadde nja kukwata ekkubo gezaako okuddayo. gwe bamugomo totya. twakwata ekkubo okudda ebbali. eno National Security Council etudde naggambye mulimu ebitongole bingi ebikese ebya Bungereza. An update on the London banaye mulina ogezaako okupa ku byatuseewo mu Bungereza. ono ayitibwa Catherine Cross, National Security Advisor. CT analyst. ono ayitibwa Acton Sandman, Deputy Director wa Counterterrorism mu CIA. After canvassing our field agents, oluvannyuma lw'okwekkaanya ba agent field baffe ono ayitibwa Raz Michaels, Middle East Analysis mu CIA Strategic Agency. lateral threat to you. n'agambye waliwo ebitongole bingi. Traders are likely members of a radical ono agamba like Al-Qaeda kino ekiguddewo teyinza kubeera threat y'amaanyi eri Bamerica without the kubanga kirabika bano abakikoze terrorist council. babadde tebabakkiriza kikola baterrorist council enkulu ey'abaterrorist yabakkiriza. ono ayitibwa Howard Masters, Assistant Director wa Counterterrorism mu FBI. And in charge. kati ayina gwe yaleeta ye gwayitanga kakensa. We had nothing on the radar screen. tetulina kye twafuna nga ffe aba FBI era tetwamanya nti kino kigenda kubaawo. With all respect to my CIA colleagues, I ono agamba nti ekitiibwa kyonna ngezaako kiwa respect eri aba CIA bonna the attempt wabula amazima gali nti master bino bye bagamba new level of nti eno eyinza okuba nga si threat gye tuli ejja kubeera threat gye tuli kubanga kati kirabika bateresi bafunye level ya desperation endala okozesa sarin gas. wobbling and turf wars. tulikira okugezaako kubanga scrabblinga Between nogezaako okwogera obwogezi. serious business tuli ku serious business kati webitushe. off limits or information being hoarded has got to stop. yagamba kati bino byetunoonyeza information ku database Team njagala birekeraawo. analysts and agents njagala tugezeeko okutondawo intelligence team kwegamba tiimu ng'eva mu ffe bennyini ebitongole ebyenjawulo relating to the sarin threat tugezeeko gisindika yekkaanye will bypass their ku threat ebadde etuse ku chemical ya sarin. directly to you, Madam Advisor. buli kimu kyonna kye banaaba bafunye bajja kiwuliriza gwe nakyala Catherine Gross Veil advisor. acts on the integrity of my agency. nze buno tebujja kutiisatiisa bannange Aaron's talking about. leka naawe osirike. ono ayitibwa Makakaria, Senior Director wa Counterterrorism mu National Security Council. We don't need a copy-naming pop-up team. Acton yakiganye. Agency had static on a sarin sale in the stands last week. Wait. You knew about. kati bano bagamba nti fe information ekwatagana ku saini twali tugezezaako gifuna. Information. mwagifuna ne mutagamba bitongole ebisigadde. Getting it. information yali sinkakafu nga tulina okugezaako gy'authenticatinga. As you know, nga bw'omanyi has worked miracles at the njagala mukimanye nti nakyala Marine through all kinds. agezezaako okukola miracles oba ebyamagero bingi nnyo Such a okubanga atutasa ebizibu bingi ebibadde byolekera eri America. Well, then you should have been the kale siganye bwe mba mugenda kutondawo interagency group eyo njagala nze mba ngikulembera. Action bamugamba sirika Marine yaleese kino and a national intelligence symbiosis, but I ono yabagamba nti bulijjo mbadde esubira tujja kukwata ekubo tugezeeko okukwatagana era tukolagana ng'ebibiina ebyawamu n'ebino bye mukola tebigasa. Raza Michaels and Max kati bagamba Marine ogenda kulonda waani Marin, you'll all yagamba Ras Michaels fix into the wa CIA analysis wa CIA kugazeeko nono we FBI Max Canary feel like the be bakulembedde ku ttiimu ye. another bamugamba kyonna kyona obufunye olina okugezaako kugamba Abangereza kubanga n'Abangereza balina obuzibu ebumu bwe tuliko kati. gwe sirika twakwata ekkubo okudda e Cairo Egypt. waliwo kabaka asemera ono ayitibwa Dr. Rajib Muta alina akalwaliro kayitibwa ka Alkim ka free clinic
Tuolekedde Mishiri kyava akwate kubo koyengerayo. Kano ke ka kliniki kayitibwa Alkim yasembera kali abajja nasooka ddako emabega nekanya waliwo kanakyala katunulidde ati musawo bambi osobola okugezako tuyamba mutabani wange tali mu mbeera asufu njagala ogezeko muyamba wamukubye eddagala lya penicillin tiye kati yeetaaga kafatesimini nonsonyiwa kyokka eddagala lye batalina wano mu ddwaliro mwana agenda kufa essaawa yonna musawo n'akwata ekkubo yeeyongereyo njagala oyogereko ne Kayura njagala atandika ogezaako okwambala hijabu ku mulimu njagala okimanye nti Kayura mukazi yava mu mbeera za kizungu tiyamanyira bintu bya sharia mateeka g'ekisiraamu simanyi okamatira Kayira si mukazi mutuufu gyendi wadde kiriniki eno abasajja bootera okusikana mu jama meetings zibaleka bakukyusiza lekera otandika okukola assumptions ng'ekyo kwegamba watali besisi buba buli awo otya ku byeŋŋendamu nawe genda mu byabakazi poliisi etuketteko ffena yamugamba kati senga gavumenti eddamu otusalako emisolo gyaffe oba esente bwe tufuna mu ddwaliro abalwadde banaakwata kuba okuddawa nze sigenda kusulawo kukkiriza lwange olw'okubanga waliwo ebyobufuzi njagala gezeko okubulye nekyegamba Kayira alina okukwata ekkubo gezaako ogenda maaso n'okusiiza eddiini yaffe alina okukola bye tulina okukola alina okwambala hijabu bw'abaze ku mulimu yenna kyalo ono gwe boogera kayitibwa Kayira mukazi yakulira mu nsonga za kizungu yasomera Bulaya n'ebisigadde kwegamba ebintu bya sharia si bye bintu byagoberera ono yakwata ekkubo yeeyongereyo kati waliwo gwe yalina okujja okujjanjaba ye kabaka ono agamba nti ebyo ebiwundu bigezaako okuzijukiza entalo ze twajja tulwana kwegamba ebijjukizo ebyokwagala ng'ogasseko n'okukkiriza wataasa obulamu bw'abasajja bangi mu biseera ebyo amazima gali nti olina ekitono ekyo tekibuusibwabuusibwa ewatali gwe twandibadde bafu nange nandibadde mufu wawonya omubiri gwange n'osobola okuza okukkiriza kwange ne mukozesa salini eri abantu abatalina musyanga abasiraamu ebyo nabadde sibimanyiko ono ayitibwa Yusuf Nazarian aka Muhammadi yali komando mu Al-Qaeda ono agamba nti movement Rajibu mbadde sinabagezaako gisuulawo era ng'agamba nti akaseera kayise mabega abadde atambula ng'agezaako kwekyusa akozesa fawusi nnyingi nnyo waliwo ekintu kyagezaako okuyiiya njagala ngezeeko okugyawo abantu ababayiikiriza abo ababanyunyunta abazungu mutuufu kye baakoze mu Bungereza kyabadde kiswaza abadde amugambye nti gwe omwe yasetinze eddiiro yo n'amugamba nedda sinze yamusaba zeeko engoye ze ayitibwa Muhammadi bamukazaako Muhammadi yali komando mu Al-Qaeda ono gwolaba Yusuf Nazarian bwayitibwa sisita wo mulabye ali bulungi anti akutya gwe naawe ontya agamba nti ze okulabika kwoyina oba okulabikirwa kwoyina eri eggwanga lyaffe bise bisinga kweneebuunya kwe ntyamukoka yamugamba tolina gezaako kutya mu kusooka kigenda kubeera nga buyeekera wabula bwe tunaawangula eggwanga lyaffe ligenda kuba liddizibwa mu bantu baalyo ba operations bagenda kuba baweddemu teri kuddamu funa banyuunyuusi kujja gye tuli bageza ku identifyinga ku bazungu babayita ba operations weetaaga ddagala ki kafuta maximin gwasinga okwaga kubanga wano yaweddewo ngenda mukufuniya ngenda kufunira eddagala kono kinaatwalira ki okimanyi nze sigenda kwegatta kabinja kaako kogatta lwoli agambye nti ebbanga lyonna lyabadde yeekwese ono Muhammadi ebbanga lyonna lyabadde afuse kyafuse abadde ayiiya ono yabuuza lwaki nze nakyala mugamba nti oli musufu obadde ofulumya lipooti era nga nzekkaanya assessment zobadde togezaako kukogera kwegamba sufu
ku basiraamu. You write that Owandiika the religion of the oppressed. n'ogamba nti eddiini y'abasiraamu I say it ye y'abantu abayisibwa obubi. sanctions the oppression of women. Nze ngambira ddala abasajja mwe mukyasiza okuyisa obubi abakazi mu ddiini yammwe. Nze ngamba obusiraamu kutya. And stand up and say that killing people is the Singa omuntu omu omusiraamu avaayo n'agamba nti okutta abantu kikolwa kya sitaani. sleep, walk, do, say what. Era nga basobola okugezaako okukkiriza omukazi okukola kyonna kye yeetaaga, nze ebisigadde mbiyisako amaaso. Ddiini mba sigirinaako mbwa. Have you ever bothered to ask a Muslim woman? Wali obuuzizaako omukazi omusiraamu oba ayisibwa bubi mu ddiini ye? Islam is the faith of over a billion. Obusiraamu kukkiriza kw'abantu kumpi And saying all, biliyoni namba mu nsi. I find it inexcusable Kati gwe bw'ogamba nti biliyoni namba mu nsi bonna bamenyi b'amateeka olwokubanga basiraamu. actions of a fundamentalist faction. Nzuula omukazi nga gwe omutegeefu okuddira ekikolwa ng'ekyo Feel if I n'okiteeka kabinja kwegamba kabinja bwe kikola. of the KKK. Kati singa nze ziri abakristaayo ne ŋŋamba nti bonna bakyamu olw'abakeke bye baakola. And made some of the greatest contributions to the culture of Abayisiraamu bakoze bingi mu nkulaakulana y'ensi eno. thinking by Be bamu be bagezezaako okuleeta eddenzikiriza etaasiza abantu okubeera nga si boononefu. Oli olw'endowooza entono eri gavumenti yaffe mpozi kugasseko n'abantu ngammwe. lies. Muddira example z'abantu abakyamu baterayisi ne mugamba nti abayisiraamu bonna bakyamu. No. Ono yambuuza olina kyolowoozaako koono nedda. The point. Ng'ovudde ku nsonga koono nsonga ki? I lost my best friend in the World Trade Center. Nze mukwano gwange bankubira mu World Trade Centers. He had a wife. Yalina omukazi, He was just a guy going to work. yali akazaala omwana, yali akwata bukwasi kuba ogenda kukola. He took the elevator up, Yalinyako eleveta ne kambuka, down. waba tekasobola kudda. We buried his leg. Twaziikako magulu gokko ekisinga okwewunyisa. Tetumalira kumanya oba gaali gage. Kali okuva olwo His leg. That's just one reason why I will never stop going after them. okuva olwo ze zimu ku nsonga ezaŋŋambye kwegamba ze nina mu mutima gwange ze ŋŋamba zisigenda kulekerawo kulumba baayi bano. Is to drain the swamp. Njagala okimanyi tetuli ku muntu omu yekka, twagala kkaliza ntobazi zonna, kyategeeza tulina bakwata bonna. Kati eno ye ttiimu gye yakuliyeetiize okuva mu inter agency. Contact with their Kuliko ono weefubya ayitibwa Max Connolly, special agent yabeera in charge ya operations ya counter terrorism mu FBI Great. mu New York. Kani alyoka agattako ne kali kalodi akayitibwa ka Ras Michaels ka analysis ka Middle East analysis ka CIA. Lye bagamba njaga mugezeko genda kuddiirwa eno, twakwata ekkuba okudda ebbali. I can't believe people would do this. Sisobola kikkiriza nti abantu basobola okugezaako okukola kino. Bano batunda amamotoka, bali kuliko akabonero. Ono ayitibwa Kazimoa mu Chechenian, wabula yafuuka mu America kate ng'asomera mu America. Schwarzenegger of muscle cars. Kwe kutandika okunnyonnyola emmotoka zimu ku ze batunda. Lodi yavaawo akwate ekkubo yeeyongereyo. Okay, if I take the caddy? Ofaayo bwe mba nkwata ekkubo genda okusinza. Someone's got a problem with caddy? Kikimulina obuzibu n'okusinza. Don't be such a wise guy. He's a customer. Njagala okimanye nti oli kasitoma. Proud to be a Muslim. Nze ndi musanyufu okubeera nga ndi musiraamu. Nze tonyumiza gasiya. N'akwata ekkubo yeeyongereyo. Twakwata ekkubo okudda erudda. N'agambye tujja kukazunga. Wabula kawo omukazibu. Kawo obudde bwako osobole okukajjonyoka obulungi. Waliwo eggaali yali yakwata ekkubo okusema mu kaseera ako nga bagamba Saudi Arabia, kwegamba okumpi ne booda ya Yemen. Waliwo eggaali esembera. Ono ye Kabaka Muhammad Yusuf Nasarian. Kyava akwata ekkubo okwolekera eggaali erajjaza okusiikana. Motoka yeggula. Waliwo eyafubutukayo yuno. Lwaki obadde weetaaga okundaba? Ono ayitibwa Aral Jurodin, fundamentalist mu Saudi. Ayina ssente enkuyanja ziva mu mafuta. Bashira yagezezaako okukola corporation yakabadde mu Bungereza. Lwaki ogezaako okuddira omusajja omukulu ng'oyo omutumbaavu ngugasseko n'abavuka be yabadde nabo okugenda maaso ne pulaani? Obadde oyagala kuyiwa omusayi gwa famire yange ku ttaka lino. Ono yagamba nti waliwo ka strategy kabadde agezaako okupangirira ebbanga lino lyonna lyabuze ery'emyaka ebiri. Ekigenda okugezaako sooka okukolebwa, ayagala kubaako basekula naye ng'agenda basekula mu Nigeria.
decided to free themselves of dependency on Arab oil. Umanya abazungu befudde nti bagala kuva ku oil w'Abawarabu. Bagala kati kwata kubo kulumba oil w'aba Nigeria. Kirinja katuba sekulu tubakakase n'aba Nigeria Abafrika nabo bashiramu. Have you ever stepped foot in a mosque? Oyogera ku ky'obusiramu naye wali olinnyeko ekigere mu muzikiti. It is you and your OPEC friends that hold Njagala okimanye nti gwe ne bagagga banno mwe mugezaako okufuna ssente okuva mu ka oil. Niwankubadde abooluganda abasinga bonna baba basitavinga okufiira ku bbala. Ng'otandise gwa ddalu. My strategy is to follow Nigeria with simultaneous attacks on the American. Ono agamba nti nze kyempanga oba kyengezaako gatagata kigenda kuba kigobererwa ekyo kinaba kivudde mu Nigeria. Together fina wamu collapse the oil driven economy. Tusobola okugezaako okulapsinga abo abatubaka oil economy yaabwe neegwa. If you support this, nze kasita ontekamu ssente your repentance for your many sins. nkakasa Katonda ajja kugezaako okusonyiwa ebyonono byonna by'okoze. Inshallah tewali buzibu. Kale oli agenda muteekamu ssente wabula amugambe nti ngenda sooka sekula Nigeria kubanga abasinga bonna kati gye balaze abazungu. Twadda mulangiri Virginia ekitebe ekikulu ekya CIA gye kiri gwe twagala ogende ku test last year. mwaka oguyise mabega nagenda ku test eno. Is it my imagination or do Muslim analysts take more heat? Tandise ogezaako okutebereza oba abasiramu ba analysis wano mu kitongole kya CIA mutandise ogezaako bateekako ebbugumu. You'll have a pistol to deal with. Gwe njagala omanyi Test every week. lwaki katesiti mukateekako buli wiiki oba temunneesiga On my neck. oba si kimashini nenjambala mu bulago bwange. It belongs under the agency's purview. Njagala okimanye nti kano ka agency kamu okubeerawo nze yakataddeko nnyo amakulu. Jjukira ani gw'olina okuddamu okulipootingira nze. Oli kabaka yeetaaga information. Ayitibwa Acton Sanderman, Deputy Director wa Counterterrorism mu CIA. Emikasha kano bano bagwa kata akayitibwa ka Jeremy. Tukomyewo mu Bungereza. Ono yayitibwa Draken Jennings. Religious ideology. I haven't done anything. Nziba naye sina kye nakoze. Bets of 300 Kano ke kabya butipooti. and 500 pounds on football matches. Bakusikanya ne risiiti eziri worth pounds 5. Or maybe he just found an additional source of income. Risiiti z'osiba kuzaalawo omupiira. Oba osanga ennaku zino olinawo ojja akasente. Gwe ssebo. Bothers us, Jeremy. Ekitusumbwa Jeremy. You were away from your position at the hotel for longer than your boss thought you needed to be. Wakwate kubo nogezaako okuva ku kifo ky'oku hotelo gy'okola ebbanga gwavuna okusinga bosi we kye yabadde asuubira. The brokers just found a way out of some horrendous scam. Obanga obadde olina kyogenda maaso n'okukola ekimenya amateeka. If you're suffering from some misguided principle of protecting the people who Oba osanga waliwo agezaako okutambuza obukyamu. to understand one thing. Nyina kye njagala otegeere. They intended you to die alongside everyone else. Yabadde ayagala mugezeeko ffa ng'ogasseko n'abasigadde bonna be yasse. Horribly. Yabadde ayagala ofwe Discriminately. kwegamba ewatali gezaako kwawulamu baani bagenda kutta. Yina gwe wabadde okola yakulembedde obukyamu nzikiriza. Yours is Yabadde ayagala kukomekkereza bulamu bwo obwange ng'ogasseko n'obwona ayimiridde wano. after they pushed the baby in the pram to safety. Mazima n'omukazi yabadde yakazaala akaana ke. Life means nothing to these people. Bano bo tebalina kye bategeeza eri bulamu. Later they have to wade through to get to wherever they believe they're going. Bo bagezaako okuyita mu kyonna kye beetaagisa ogezaako sika n'ekyo kye bakkiririzaamu nga bo. Ne waba kazambi kibo bamuyitamu okutuuka ku nzikiriza yaabwe naye nga ate ffe tetuyamba. Tell me, Njagala ombuulire. who paid you? Ani yakusasudde ogezaako kubba? Butikaani obwo. Come on. Yogera Jeremy. Ye? Came up to me at my local bookie. Yansikanira eri gye tutera okusibira kazaala. Black guy. Gayi muddugavu. Mixed race. Kwegamba ali awo omusayi mutabika alina amaraasi. Exchanged money outside. He said it made it look. Sente twaziwanyisiganyeza bweru kwegamba kibeerenga ffe abawangudde kazaala. Name? Erinnya lye? No names. Tewali mannya tetukozesa mannya. Kyekyoka. No nothing. Tewali kira kye mumanyiko wadde namba y'essimu. Yes. We want video from the Met covering that stretch of road. Katulina ogezaako ofuna ka video surveillance akakavalinga olugoye Max. olugendo olwo. Maxi. Oh, hey, mate. Ono yakwate kuba gyasika ne Drake Jennings. Are those red eyes? Bamanyiganye. Story kikati. It's just a joke. Kano tekalina nsonga y'amakulu. Kabi kabambi tekali kabinja. It's intended to be the sarin delivery vessels. I don't really think. Ko katwala obutwazi bukani mu bali bagenda kutambuliza kemiko ya sarin. A chap called Bashara.
Gai twamutegedde erinnya ayitibwa Bashar yabadde akulembedde kaseera kabadde kagenda okutta abantu. But he had bin Laden's ear. From the same Yemenite tribe. There's a Jean Paul. Yeah. Kibalinawo kyokka. So what's going on? Kati ki ekigenda maaso? Part of something bigger or what? Olina ekyamakulu kyozze nakyo? Si nnyo. And I'm not here for the Bureau. Sikolera bureau. I'm on loan to the NSC. Kwegamba bantaddeyo ng'akalooni eri NSC. Business. National Security Council. With a site as soon as we get clearance from forensic. Katumale okugeza kufuna clearance okuva eri forensics ngezeko okutwala mu kafo kali ewabadde obuzibu. Twadda mu Washington DC. Olina kyala wabula ono ye bbaawe. Batugambye ono ayitibwa Haddison. Bamukazaako Hadi. CEO wa company eyitibwa HBI. Ekwasaganya bya energy. Tough as nails. Ayina sente ekuyanja. I just don't want to think about it for another minute. Kayina omusaala twamubuuza ku bitu ebitambula. Can we leave? Tusobola okukwata ekkuba okuva wano. Not hungry. Oli muyala. Not for food. Njala y'emmere si yennuma. You're amazing. Yatera weewuunyisa. Okakasa. Is myself so easily with you? I just don't understand. Olwokubanga ebiseera ebisinga mbeera mu kkakamu bwe mbeera naawe. Kono si kye njogeddeko ennyo. Responsive. Kwegamba kali responsive. Ku ngeri zonna ezisobola okuleeta essanyu wakati waabwe. It's a private jet. I'm not going anywhere without you. Nyina okulinnya ennyonyi mu ssaawa bbiri koona eri private jet. Terina weeyinza kugenda wootali. We'll take the check. Tuwe kacheeke boy. The stuff. Well, they didn't exactly pull the instructions down off the internet and mix it. Kayino mukasha kano bakwata ekkubo bano okujja ebbali. Kano ke kafumu abadde rodi ayitibwa Bashara. Ngugaseko n'akabinja kona ababadde bagenda okujjawo conference y'abasajja abajushi. Ngugaseko n'abasiramu yabadde genda okutuula mu Hamilton Group Hotel. Bamusimba kani. They would have thoroughly dispersed gas throughout the entire room in seconds. Kwegamba kagasi kassa abantu bangi nnyo mu ruumu yonna akasekendi busekendi. Ono yamugamba kati gwetebeza singa babutadde bubiri bombi. So all the serenades recovered nowhere can be considered safe. Did the words needle and haystack mean anything to you? Baabo. Kati wakwata ekkubo okudda erudda. Bannamawulire baagala kumanya ki ekigenda maaso mu hoteri eyo. It's still a complicated. Temunnabagamba nti nedda. Naye nkyalinamu obuzibu nze. Wearing my best friend's shoes. Rudi agamba nti awulyanga gwe gusinga okutambulira mu ngato za mukwano gwe yali asinga. Leka naawe. You'll sort it out. Ojja sobola ogezaako kisotinga out. No, I made the decision. Bamanyiganye okumala ebbanga ggwanvu. Kwegamba ku ekyo ekyali kyatukawo ku 9/11. I was a son of an absentee. Ku trade center ezakubibwa. Ono Rod Drake Jennings ne kabaka ono w'FBI baakolako bonna nga bakyanoonyeza ku bukakafu bwa bateralisti. Kayino ono Rasta agenda maaso n'obakuba ebifaananyi. Twada ku MI5 station room. Baafunye cameras. Zino security cameras ezitera okubeera ku bbala ezekkaanya amakubo. Kati bamaze okutegeera kubanga omutwe bagambye nti Rodi yampa ssente yali muddugavu. Ne bamanya bwe bayinza okugezaako okufuna ekifaananyi kya Rodi kwe kutandika okisikaninga bagezeko okwekkaanya emmotoka gye yali avuga. Wekkaanye lengera. Twadda mu Hackney tukyali mu London. Bamaze okufuna endagiro y'emmotoka gyeri. Kabaka yono tamanyi si waliwo akutte kuba okusembera. Kati bakimanyi ono ajja babuulira ani yali amuwadde ssente ez'okukula bukaani. Yuno wabula Abangereza kye beetaaga okumanya oba seere yabadde ekola kino yasaanyiziddwawo. Ekyo kye batamanyi baggulawo. Yayagala okudduka bamukuba butwenkolayiza. Toseguka. Bwe bakamwongera yakutuka bukutusi. Akutuse bukutusi ate tufudde. Baade bamanya akwata mundu kumba ayagala kudduka na kamera. Travelers checks. Bagenda okugezaako okwekkaanya bamusikanye travelers checks eziwera. Forged passport. Aina passport ez'ebikwangala. Airline tickets. Aina airline tickets eziwera. It don't look like our friend Bashara. Ainamu n'omudidi gwa sente. The Martyrs Brigade, doesn't it? Money. Sente. Documents. Congratulations. Waliwo yakwata ekkubo kujja congratulations mwami Derrick. Oba Mr. Jennings. The access is kano ke ka Emily akakolera MI6. information now that Omusajja abadde agenda otwa information kyokka mujjewo bujja. In order to take him alive. Tubadde twagala mulamu. Lethal.
wabula kati obuto twamukwe twali tumanyi nti buli litho tubadde tulowooza akwata mundu. So we lost our only direct link to the... kati omuntu abadde agenda otukwasaganya ku ssero ya Bashara mumuse mujjeewo abadde akwata no kamera. Mukyala Emily Tartil. bampita Emily Tartil. Max Cannery. nze bampita Max Cannery. The National Security Council. ali ku behalf ya National Security Council kugaseko n'effo byayi. I bring anything to our little team. olina kyotuleetedde ku ttiimu yaffe. Tell us how to lay. oba muze tubulira ki kyakkola. For me, thank you. nze temumpa kyayi. Long Island. beegereka. If we have anything relevant, I'm... bwe tuba tulina kye tufunye tujja gezaako okugamba maama. Forgive me if I don't hold my breath. munsonyiwe banaye bwe mbasobodde gezaako okwekumira amabega. kyava ayitawo. jjukira ono wa MI5 kiringa bw'onoowulira nti loko polisi bw'esooka ku siini FBI bw'ejja abasigadde museguka. kati ono wa MI6 waliwo aba MI5 ye bw'atuula abasigadde museguka. Oh, your dead friend attached several JPEGs to his email. alina bu JPEGs obugerako ddala bwe yabadde atadde ku email ey'enjawulo ne bajja babwekkaanyi. Yeah, I know these other guys. abagayi mbamanyi. This one's our MI5 counter-terrorism liaison. The oyo MI5 counter terrorism liaison waffe. counterparts. We must let... bano ba counterpart balala. Targeting the opposition directly, their coverts are... kirabika bagezaako okutagetinga opposition yamwe indirectly. Al-Maut wal Arli n'asooka asoma ebigambo ebiri pembeeni. Al-Muslimin. manyi olusiraamu. Death, shame and disgrace to the enemies of Islam. onagamba nti obuswafu bugezeeko okubeera eri abo abasaanyaawo eddiini y'obuyisiraamu abandibadde nga abalabe b'obuyisiraamu. See if we can find where this originates from. katulabe n'ebbaluwa evaawa. genda okugira nga tasobola ku accessinga baluwa gyevudde email. This is a foreign national. This ball is now officially in the court of MI6. kati engeri gyafudde ng'abadde mutuuze wa Amerika wa Bungereza kiba kitegeeza kati eno ensonga weetuuse ya MI6. If I'm not mistaken, you just cut off your balls. okimanyi nti kakusazeeko boolozi. Just the one, Max. Just the one. gumu gokka gwe kajjeeko nawe tosiri wala Max. kali ensonga aba MI6 bazitudde mu lwansonga n'abadde mutuuze wa Bungereza. kati bagenda okwekkaanya obulungi waggulu mu ceiling. yayinayo maapu za New York City shabuwe kwegamba train gye ziyita. MI5 say? twada mwashiro DC Threat seriously, but the NSC is being directed by MI6. onagamba nti obuzibu obuzeewo. Emily Tuttle. And she? nakyala ayitibwa Emily Tartil gwe bakwasiza kati Raza. embeera eno To MI6. wa MI6 ani gwe tulinayo wa MI6 kono tetuyina. Look, we're trying something new here. tuyigezaako ekintu ekipya wano. Bureaucracy. tuve ku byamateeka ga biro. Action. I'll watch your backs. njagala muteekemu ekikolwa kati nze nja kuba mbawogererayo temufaayo. 27 subway stops, 700 miles of train. onagamba tugenze okwekkaanya To insulate the nga sabuwe maapu eri system. egezaako okulaga stops ziri 226 All stops are not equal. naye ate stops zonna teziri equal. New York, you don't think of Crown Heights or Forest Hills. You think. baabana And how? kati bw'olowooza ku kitundu ekyo olina okulowooza ku kibuga kya Manhattan. But we can't rule out the possibility of tusobola okugezaako okurooting out possibility a more populated area. nti omuntu ono agezaako okwagala okuleeta okulumba. 6th Street. ayagala kulumba kafo kajjuddemu abantu abangi. 30-something subway stops. That's the target. waliwo stations eziwerako nga 36. Manhattan ayinza okuba kati wayagala okulumba. twada mu Almaty Kazakistan kabaka yono unayitibwa Menon Kasrov. akolera MI6 operative waabwe bw'amala ofuna information n'akwate kuba yeeyongereyo. waliwo akasajja akamutambulirako. twadde eri kabaka Muhammad tuzeeyo mu Cairo Egypt. Baamerika bakitegedde nti ziri embwa zirabika zaagala kuleeta sarini mu Amerika naye nga zaagala kutegetinga kafo kanene omuli abantu enkuyanja mu subways. kati bagenza okwekkaanya nga subways kyasiza okubeereza amaanyi. stops ennyingi omubeera abantu enkuyanja mu kibuga kya Manhattan. waliwo stops nga 36. kati bw'aba alese kemiko ya sarini ayinza giteekaawo. bino bijjeewa tubijje ku beesi y'Abamerika. twabibye na bubbi olw'okubanga ensi yaffe tesobola gezaako biwa baana baayo. And the Americans always are ready to pounce with their self. kyokka Abamerika bo bagenda maaso nagezaako tukaka mu nsonga eno. Beaten down that we're prepared to accept their godless materialism. kati musajja watu That's the Rodi muta had enough. ekisinga munyiza musajja munnaddiini ya Kiyisiraamu akwegambe ow'ekika ekyawaggulu. We are both older. kati kimunyiza okubanga bwe baba beetaagedaga balina gezaako kukola kikolwa kitakkirizibwa Katonda kyakubba bubbi. Boys and thugs. Followers, not leaders. amwesibyeko mwegatta kabinja ke kapanga. Can travel the world above. bali bennina bayaga buyaga. Speak their language. neetaaga omuntu agezaako okwogera olulimi lw'abasajja abeeru. weebala eddagala lyompadde n'okubeera ng'onvaliwinga ng'omusawo asinga. naye amazima gali nti
secret police monitor meetings. Sijja sobola geza kubera wa makuru joli kubanga secret police yafu etandise okuketako. They shouldn't tend toward jihadists. Ngena kwetika nkutwale mu Nigeria. Ngezeko kulaga entalo zetulwane za jihadi. Ulebiride ambutufu wetwatu kyetukola tekiriyo. Kino kijja kuletera twegattako. Nkusaba ojje tugende fenna. Still? Good. One more. Good. There we go. Close. Can you get the center a little bit? Good. Ready for the trip? Chins up. Always. Twadde eri akatoba akagamba oli mwetegefu genda ku trip kono bbanga lyonna. This won't be training like eno tegenda kubeera training ngeri enkadde. first mission. eno yegenda okubeera mission yeesooka. Eki Muhammad looks forward to seeing you. Muhammad yagana kusikanako olwaleero. My kid take good care of you? Akulabira bulungi eti butereewo. Gwe sooka ojje. Come on. Kayino kana akati akayitibwa kakazimowa. Bakagambye nti va ku biri bwe tubadde tugezaako okutendeka ebya buli kaseera. Wabula ogenda ku mission y'amakulu olwaleero. Ye mission yako egenda osooka. Hey, you are not using era nga Muhammad yeetaaga okasikana. Russians. You know, that's a great idea. But no. The truth? I swear. Ndayira amazima kyengenda okukola si kikyamu. Go to the Riviera. Okay. Have some fun. Bw'oba omaliriza kwate kuba oyiteeko ku Riviera. Funamu ku ssanyu nyumirwa. Okay, boys. Big smile everyone. God bless America. God bless America. Twadda mulangiri Virginia ekitongole kya CIA ekikulu gye kiri. Tell me about your interactions with Miss Jackson. Njagala geza kumanya biki byemukola ne Miss Jackson. Until we know the plan. Ono nno yalemeddeko. Kagamba yeetaaga okumanya nakya biki byabala. I see. Kalika director ka counterterrorism National Security Council. By the NSC. Nagambero yayitibwa Acton Sandman. You report. Deputy director wa counterterrorism CIA. We're in a war. Nagambye bw'oba ofunye kyonna ky'ofunye reporting agendi. And every time they can. Wano tuli mu lutalo. He thinks they have the holy grail to fight it. Now you. Kwegamba buli kaseera lw'oba osikana ekyandibadde ng'ekikompe ekitukuvu nga tulina kirwanira olina kulwana ng'oza ku saidi yo. Ffe tukiza okulwana olutalo luno aba CIA. Saagala ekyamakulu kikwase bali. Ati nja kulaba. Kirungi. Sorry, Mom. It's just something's come up with work. Kaino mukasya kano ke kataka ekibwa ka Jeremy. Akali katutebuke ne eri Bashari. Buli buketo. Buli yakasekula bullet. Abasajja batandisogezako kavalinga trucks zaabwe. Oyo bamugyewo Jeremy. Basegede polisi yatandise omubulirizaako. Twadde eri Menon. Akyali mu Kazakhstan. Akyeta kugezaako kumanya obaka gye bwavudde. Na buli kimu kyonna n'abasajja bano babashara. Ne salini chemical bagiguzeewo ekyaliyo. Ekyali threat eri Abangereza ng'ogasseko n'Abamerika. Kati bw'alinnyako elevator, waliwo kabaka eyajja mu elevator mulala. Bw'ati bw'afaanana. Yakwata ekkubo n'abakofulo gy'afulumirako. Abaafuluma, elevator nga yega yamusulirayo kojja. Nebaluka. Ono bamuyita Massa. Musajja asasini wa Muhammad mu Euro. Nakyala abali ebbali essimu yavuga. Hello? Kasirov yetasimatuse. What? Bamukubira essimu bagezeeko omugamba. Menoni kaputi. I should have told you to go to hell. Mbutuufu kale singa bangamba omusindikayo mu Kazakhstan nandigambye genda mugeera. Would be correct, would it? Tekyandibadde kituufu. Ono bosi we gambye kimuleka gezaako kwasibwa nnaku. Kituuseewo. Kaawulire ennyike mu ndamuko. Kaabadde kagaanye. Nga kakimanyi lodi ayinza okuba nga ali compromised. Musaala twera olwakutwe kuba ogendayo teyawangaddeyo kiwanvu. Obusajja bumugyewo. Buli obusajja tebusaaga. Bwe bugamba buli ku jihad. Keno mukasi ako twadde eruda. Tuli mu Washington DC mu Kajoji Town. Nakya bamusindikidde akabankalwako omukwano okuva mu Lagos. Bawe yakasindise hadi. Ninga twategedde Muhammad olutalo lwayagala osooka okulumba lwakulumba eri. Twadda mu Saudi Arabia. نعرف أن ما عادة كان طيبان لمقتل مثلك. Bamwadde sente ziwulirako ddala kabaka. Sobola ziteeka mission zagenda okukola. It's an unexpended. Bw'oba omaze mission eno twagala otuleeta receipt ya buli kimu kyonna ky'onooba oguze. I was the Mujahideen point man for it. Nali Mujahideen point man. Nga ngezaako kuŋŋaanya ebisi by'Abamerika. Kiba kitegeeza nti bino osobola ogezaako bikola. Mu Afghanistan mbu yali Mujahideen. Things will be there to swindle the Nigerians.
njagala okimanye nti abasajja bangi abagenda okugezaako okubaayo nga baagala kulwanira oyiro w'aba Nigeria. Know that no members of the Saudi royal family will. Njagala okimanye teri mutuuze kuva mu Saudi royal family ajja kubaayo. Kati gwe totya. Inshallah. Also request that your scholars issue a fatwa for two men whose blood. Yamugamba nti njagala ba scholars bo bagezeko tukulya kye bayita fatwa